Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalage ku ddagala eryo naddala mu abazadde ng'olina omwana oyo nga yakatandika okusoma n'oyo abadde asoma. Ng'oyagala omwana oyo abeere ng'ajjukira by'asoma beera ng'otunuulira eddagala lino liyitibwa olumanyo wamu n'ekifumufumu. Birungi nnyo kuzigula obwongo bw'abaana naddala abaana abo abeerabiralabira. Otuma omwana neerabira ky'omutumye. N'olwekyo mutunuulire nnyo eddagala lino. Abaana bali mu luwummula, mugezeko okubeera nga muli bawa agenda okudda ku ssomero ng'ekyamazima ng'obwongo bwe bujja kuba bujjukira bulungi nnyo by'anaaba agenda okusoma. Luyitibwa olumanyo. Olumanyo okulutegeera kyetaaga otunuulira ensigo zeezo, ebibala. Tunuulira nnyo ebibala by'olumanyo obeera ojja dutegeera bulungi nnyo. Tosobola dutegeera ku bikoola kuba ebikoola bingi ebifaanagana n'olumanyo. N'olwekyo beera ng'otunuulira nnyo ebibala by'olumanyo. Olumanyo ojja kuba olutegeera bulungi nnyo nga bw'obiraba. Mugezeko okubeera nga mulinoonya. Njagadde mbeere nga ndibalaga. Beera ng'ofuna olumanyo luteeke ebbali awo. Ofune n'ekifumufumu. N'ekifumufumu kifune kyekyo nakyo kiteeke ebbali awo. Kati nkusaba ofune essefuliya. Teekamu eddagala eryo nga bw'olaba. Teekamu amazzi. Teeka ku kyoto tokosa. Eddagala eryo olumanyo n'ekifumufumu singa litandika okutokota bwe liti bala eddakiika 15 beera ng'oliggyako. Liteeke wansi libeere nga liwola. Lisigalemu kibugumiiza kitonotono ekyo. Beera ng'ofuna akasengejja n'ekikopo beera ng'olisengejja. Beera ng'owaako omwana wo abeere ng'anywako mpolampola. Abaana bonna bawe. Obanga ewaka olinawo abaana bonna bawe banyweko. Olumanyo olwo lulungi nnyo nnyo nnyo. Lujja muyambako okubeera nga teyeerabira by'asoma obanga teyeerabira ebyo bimugambibwa. Mukitegeera? Abaana mubawe ku lumanyo babeere nga balunywako wamu nga mugasseemu n'ekifumufumu. Bagende okudda ku ssomero nga bali bulungi. Eddagala lino beera ng'olimuwera mu kipimo. Olunaku osobola omuwaako emirundi 2 naye nga buli mulundi omuwako katundu ka kikopo. Ku makya ng'amaze okunywa caayi n'omuwako akatundu k'ekikopo, ne wano ng'agenda kwebaka era n'omuwako akatundu k'ekikopo. Ewamu ky'ekitundu ky'ekikopo ky'oba omuwa olunaku. Mukitegedde? Ku makya ng'amaze okunywa caayi muweeko akatundu k'ekikopo, ne wano ng'agenda kwebaka muweeko akatundu k'ekikopo. Bw'otyo bw'oba owa omwana oyo eddagala kikulu nnyo obeere ng'olimuwera mu kipimo. Eddagala lino lirimu akakaawa olw'ensonga nti ekifumufumu kirimu akakaawa naye nga tekaba k'amaanyi. Omwana oyo aba ajja kkagumira, aba ajja ddinywa bulungi nnyo. Ekirala, olumanyo luno lukka osobola oddufumbirako mu minwe gy'amatooke. Osobola okutegeka eminwe ku makya n'ofumbayo eminwe nga giigyo ng'ogenda giwa abaana bokka. Nammwe abakulu ne we mulyako, naye oba otunuulidde baana teeka eminwe mu ssefuliya egy'amatooke, funa obukoola bw'olumanyo buteekemu mu matooke ago, teekamu amazzi saanikirako, teeka ku kyoto. Eddagala lino lijja kuyingira mu matooke ago, ekitegeeza eddagala lijja kuba liriiridde mu matooke ago g'obeera ofumbye. Era oba ofumbiddemu eddagala eryo ery'olumanyo mu matooke togasiika, gabeere ga boyiro. Mukitegeera? Omwana ono bw'aba atya okunywa eddagala beera ng'oyiiya olumanyo lwokka lufumbire mu matooke ag'eminwe, obeere ng'omuwa amatooke ago omuwe ne ku kasupu, abeera ajja ddifuna bulungi nnyo. Mugezeko okubeera nga muliwa abaana bammwe mubazigula obwongo bwabwe budde engulu. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.